Yes, my sister. Full figure tukukulisayo mu ddwaliro. Njagala okutwala omukisa guno okukulisayo my sister full figure mu ddwaliro gy'abadde bannange. Mwebale nnyo essaala ze mumusabidde. Mwebale nnyo banne, njagala okukulisaayo my sister full figure mu ddwaliro. Twebaza nnyo mwenna abamusabidde essaala. Full figure wootabadde nze abadde akuliddemu okusabira owone. Nze mukwano gwo Junior, nze akulidde ababadde bakusabira ku internet, era tuwulidde essanyu ly'amaanyi nga full figure tukulabyeko my sister ng'owonye. Era njagala bannange buli muntu twebaza Katonda full figure okuba nti owonye nodda essanyu litutta. Tuli basanyufu ddala. Era tubadde tukusabira osituuke, byonna ebikonde bye bakuba emigere twalumwa nnyo, twalumirwa ddala. Bannange yasaba omwana oyo era essaala ye tekyukanga bambi bonna abadde ate muna okimanyi uli eri emmere we twali ffenna nakukakankake nga nkugamba munnange lya ku mmere omulwadde ajja kuwona ng'ongamba bambi simanyi oba anaawona nenkugamba Junior bambi tofaayo omulwadde agenda kuwona n'ongamba nambwayo bambi sisuubira. Naye ndowooza olabye essaala zo Katonda kati lyako kuba omulwadde akubye ku matu. Essaala yo Mukama agiwulidde, lya tumya n'ekiyuga tyawo oba okitegeera, tumya buli kimu. Omulwadde tumujjanjabye, omulwadde tumusabidde essaala. Ate luli eri Junior wasula bukalango, wasula bukalango ng'osabira mulwadde n'ongamba nambwayo kanneeweeyo. Nze nga nkugamba tofaayo nnyo, omulwadde agenda kuwona n'ongamba bambi sisuubira, n'ongamba kanneeweeyo agannyaba alina okuwona, n'osiiba ennaku zonna okuva bambi bwe baatugamba nti ebyo byonna biguddewo, n'osiiba. Weebale kusiiba mwana gwe, Mukama akikubalire Junior. Erinnya limu lyokka lye lyamunyese. Obadde oyagala njagala kugenda. Junior tofaayo munnange, essaala zo Mukama zonna agenda ziwulira. Nga bompereza ebifaananyi bino mwannyinaze, nzikiriza n'eddoboozi lyo ndisheyalingeko n'abantu abalala bategeera obulumi bw'oyitamu. Sauda ekintu kigenda kubalya kituufu ne buli lw'osirikireeyo nga toyogedde by'oyitamu. Nze nkubuulira ebyasegirinya bye twayitamu okumufunira kaadi wabiraba. Abasajja batuusa akaseera bavaliwenge bafuutu soja, mwina sacrifice nene ku struggle. Sauda madada, my sister, muveeyo mwogera amazima, mulekerawo okwekuniza. Kadinga aveemu okukozesa abaana b'abantu, kadinga alekerawo okwagala emirambo gy'abafuutu soja okusinga abalamu. Singa mukatemba yonna ne kyakaali n'okusoomoza kw'obadde osoomoza gavumenti, singa ofiiridde mu bintu ebyo Sauda. Olwaleero balina gwe baleese okurepresentinga famire ezaafiirwa abantu nti ono tumusowodde mu famire ya gundi, ono tumusowodde mu famire ya gundi, nti ono yakiikiridde famire ya Yasini Kawuma. Mumuwe ku lw'omusaayi gwe baayiwa mu struggle. Kadi tebatunda ntunde.
Sauda Madada muveemu ebintu ebyokwekuniza akasajja kakozesa bannammwe abatuuka okufuna mu kibiina balala waliwo wa family wadde mukwano gwe basudde mu vetting lwaki mmwe lwaki abaagala kubalaba mu bwa foot soldier lwaki abaagala kubalaba mu mbeera mbi opportunity bwe zijja ez'okwesimbawo lwaki abaganyirwa mu balala singa kibadde nti tewaliwo kwesimbawo nandikkiriza naye omukisa bwe guba guzze lwaki abalala be batekinga opportunities ezo muyinza okuŋŋamba waliwo foot soldier akoze okusinga Sauda Madada lwaki Kadingo obeera n'empisa embi enge okukozesa abaana b'abantu nga kadi mutunda ntunde Sauda Madada muve mu kwekuniza bw'otayamba bafuutu soja n'oyogera mazima n'ovaayo kulwanisa fuga bbi mutima mubi butaagaliza kukozesa abantu obwerabize obuli Kadingo kino ekintu kigenda kubalya mwenna nze nkubuulira era mu video gye nziramu okuleeta ngenda kubaleetera conversation yange ne Sauda Madada no mukyala alina obulumi bw'ayitamu toyinza kukolerera pate banga lyonna nojja weesimbe okubwa namunigina ono mwana singa yafiira mu struggle naye Kadingo bafutu sojo oyagala bafudde oyagala baleekaana na bali makomera naye omuntu bw'avaayo n'asaba opportunity yonna okukyusa obulamu bwe afuuka mulabewo olabye n'empisa embi mwana wa taata naye sente oba ogenda zikwatirako babbi ezo z'okuŋŋaanya n'oli ezoono n'obba eza gavumenti n'otunda kaadi n'osolooza zino wama abagala okugenda ebweru emirimu egitambulirawo ate nga akasente kooteekamu katono ddala ng'omaze nako kakasa visa nzaagirina twetaaga abawala n'abalenzi bina mugenda kuba mukola nga ba Erepa mu ggwanga lya Dubai contract ene eri sponsored by government ye Dubai ka input katono nagambye gwayina ebizibu oba atawanyizibwa input omukisa gukusanze ogenda kukola nga Erepa mukolesa wa 8 bakuliisa bakusuza atengeranga bakujjanja basala ali milioni 1 mu emitwala 3 bwedu contract ya myaka 2 nonyako wanga kasente koteka munga visa kuli mu ngalo ku noti 7 mukaganya 17 ana 5 27 oba noti 7 nya noti mukaga 7 mu 2 nkaga 8 nya ogenda kuba onfuna buterevu